fubukola nga tebakukozesa kikyamu kuzanyira mu bulamu bwa muganda wo. Byonna ebisobola bbe ebituufu ku biwayogedde n'ebisobola ku bbe ebikyamu. Ffenna always ababadde nga bavayo ku champion good tubadde tuvangayo ku lw'obulungi bwe. Oba ontegeera. Waliwo abaavayo ne baresistinga gundi ya MC Katsi nebifaanaganako because waliwo ekyali kirowooza nti maybe lwali lutalo kugezaako kulwana. Bayinza oba baalina bakyamu. Naye bonna badde bavangayo ngakikola ku lwa mwana. Ku lwa bulungi bwa mwana. The last thing kye nawuliddeko nti omwana baali bamusasula school fees mwaka mulamba. Nze mu ndowooza yange nti ne wandibadde ofeirings out n'abadde mukama wammwe wali onoonya akafo okulina namaki ndi omwana n'amaliriza okusoma si kudda kawempe. Badde kawempe omwana takyasoma. Kyokka nga alien yali atadde ssente. That's what I'm told. Ekyokubiri, people can help you kubanga erinnya omwana alifunye. Omanyi obuzibu erinnya osobola okufuna naye enkozesa yaalyo is very important. Kyovula osanga omuntu ng'alina naye nga mwavu. So naye mu byonna fuba okulaba kuba kati omwana nga bw'ali awo waliwo abajja okwagala okulwana entalo. Omanyi nze bwekituuka ku mwana siba na side. Siba na side siba mu interest. Wamma mufudde akapiira ate yali innocent talina nakyagenda kweyogerera. So mu byonna gezaako bitunulemu nefuukula nga tebakukozesa kukozesa mwana oyo nga kumukozesa mu lutalo kubanga ye talina kyafunamu yadde. Oka break up akakuluma relationship ya Alien Skinny ne Champion Good. Yes. Let me hope it's not. Let me hope it's. Era nze nabiwudde naye nga mpuya saagala bibe bituufu mu byonna. Ngalinga kid brother we alinga kitaawe alinga nti newaba nti newandibadde nga agenda musomero ya mitwalo ebiri the relationship yali nungi. So nze ebyo byebyo nze omwana asigala mwana fuba okulaba nga they do not use you kuba oyo muganda wate gwe okuze. Then n'akasembayo abayimbi kino tujja kibagamba buddemukoma okweteekako abantu abangi ababeetoolodde gy'emikisa gye mweyongeza okufuna bagenda balwana. Buli we weesalawundingako abantu nga bangi nga bakwetoolodde gwe manyo yakuli ku kkono enkya agenda kukuvuma. Teri akwetoolola nga talina kyakufunamu. Naye ekibuuzo kubanga buli muntu yenna alina bw'abeera bw'ati alina bw'abeera bw'ati. Mu kaseera Alien we yali bw'ati ng'ebino tebijja. Kuba omuntu wobanga weetooloddwa ng'oli w'amaanyi waliwo n'omuntu akuba hafi wembanga ndi naye wano ng'oli w'amaanyi mba nzikira bukezi aba nemwebale kuba bali kukola nakye hafi n'oli nampe 5. Bwokka ntandekera okutandika okufuna privileges ezo awo ntandikira okugamba ne hafi nga bwajja wano awaana nnyo Kamiliyoni sima Kamiliyoni amuwa ssente nze n'atampa. Oba ontegeera si ebyo bibeeramu. So ekyo mukirowoozengaako nakyo buli bwe weetoololwa abantu abangi era abo bennyini yensibuko y'okutandika okukulwana. Kuba buli muntu alinayo ebirungi n'ebibi bye. Akyo nkiressaawo kaakati njagala okukongratulatinga Nsi. Twalina Nsi. Jona atadde ku page yange ne ngamba Nsi ayambadde engule ne wabaawo abantu